aziro kakati buli wosiga ekibi kyolina okukungula naw kakati hate gye baali baagaliza side eri kakati ebayingidde munda ebatematema so kyobola abagenda kulwana bokka ne mu mayumba gaabwe ogenda kuweramu n'abakazi n'abakyala bano nga babeefuulidde because kyekizibu ky'obukyayi mu mawanga amalala abantu battingana. We have very serious civil wars, we have ethnic cleansing, nga byonna biva mu politics ez'obukyayi so tukiyigireko. Now mukulu Mpuuga ayogedde ekyo kimu ne speaker n'afulumya ebbaluwa so byonna bitambulidde wamu nakulerumu siina bukakafu. I don't have evidence nti abadde amaze okugisoma. Siina evidence nti wayogeredde ebbaluwa ebadde efulumye. But it's not a coincidence nti byonna bifulumidde wamu. Point number 2, aba group yo ne bagamba tubadde tumanyi tetusobola kumugjayo naye balina ekigambo kye bakozesa okulabisa. Tubadde twagala kulaga ffe tumuvuddemu. He does no longer have our legitimacy. Tumujeko legitimacy. So in other words, you have one group of people bakulembedwa mukulu Kyagulanyi boye kyakumalawo Mpuuga. Right? Chobola naye kyogere nanga tisitera kumusinkana sanaba kumusinkana naye muwulira ku nnyimbe ng'alaga nti mu bubinsinga sitaani. That was his statement. Kakati background ya Mpuuga. Na bw'oba owuliriza oluzungu bwawandiise okusinga nnyo mu by'oluzungu ebigambo bye byonna bibadde too heavy. But nja kubamu bitono byenzijjamu. One, agambye I pledge ngenda kuddayo kukyusa enkola mu kibiina to bring reforms mu kibiina mu gurupu yaabwe bino obubi nepotism family yefuga yakyogerako luli o bribery okuwa ebyenguzi extortion agande mu kibiina kyabwe they extort money then corruption awadde bingi nanga these will be things of the past. I don't know that you noted that statement. Yes, bija kufuuka lufumo. Kakati what are the available tools agenda kukozesa ki because bano top organi yaabwe sinek because balina enkola yaabwe ng'ate eyandibadde top organi nek si esalawo waliwo akabondo akasooka ne katuula nebyoka bigenda mu nek tekamutuuza ne kasalawo nti kyokoze is evil sente zizzeeyo bakuba commissioner weetonde bla ne babitwala mu nek newandiika kakati agenda will he be able to reform the party through those organs asobola okuddayo n'akozesa nek oba akabondo ako akamugamba zaayo sente akamugamba goli sitaani n'akyusa munda? That's not possible. Therefore kati agenda kukola ki? Ayina kubanga amaze okubaza akoze mobilization pillars, the political pillars, i.e. members of parliament, terminals zebayina mu region because ye deputy wayo zigenda kulumba. Now they can only succeed nga zino obusobozi obwabali okuwanika. In other words, they must overwhelm them. Now kati bagenda kukikola batya kuba overwhelminga bwabanga talina constitution on his side. So chendaba and indeed bayina problems za constitution. Tebana bakuresolvinga issues za constitution yawe. So chendaba is that Mpuuga agenda kulaunchinga an offensive. Aliyo bukulembeze bwe kibiina. Because mukulembeze is a deputy. Yes. Oli asobola okumujjako anytime. Bwayagala now he can strike him out. Nasigala nga ali member. If they want they can even dismiss him. Bo ngabo nagenda mu koti. But Mpuuga ayina terminals. That's why you see last week twabera on the debate ntwalo wa MPs abatagenze. So I now see mu biseera bitali byawala nga walina okubeera online nga gwe member wa parliament ava mu Buganda olina okukola ekirayiro either okubeera ne Mpuuga mu new offensive ye oba okusigala eri bakulumbireyo
Why? Because Gyama choosing, and he has said it in his statement, there are severally. Gwebagulira data, gwebahayalinga okuvuma. In other words, agamba, byonna byowulira ebivuma, abavuma kuva mu group yaabwe, balina commanders, bali mu leadership, babasasulira. And two, yabawaabirako, even alleged, nti bavuma ne Kabaka. Bavuma ne Katikiro. And you know the importance of pillars ezo mu Buganda. Okay. Now, kakati, I think even bavuma ne Archbishop, so even insulted the Catholic Church, that ku chalice, ku wetufunira Eucharist, nto mugenzi Archbishop yateekawo obutwa. In other words, so abagamba nti yo group evuma eri munda esasulibwa, it is facilitated gyagenda okulwanyisa. Now, the decision will be made into MP or okusalawo woli. Either oli ne bali abavuma Ssaabasajja, abavuma Ekereziya, abavuma Katikiro, abavuma abalesi politics ez'okuvuma. Kati bw'ogaana, then you get obliterated there. Now, bw'aba alina amaanyi, bw'anaafuna amaanyi nga gabakubiddeko leero, because abakubye mu parliament, bw'alaba ng'alina amaanyi ago, then you will overwhelm them. Either bali bawanike ku lw'obulungi bwa gurupu yaabwe oba gurupu yeeyuseemu naye nga yeeyuzaamu ng'amaze okubafulumya. Okay, ojira okuma webale nnyo. Honorable Betty Nambozze, okusinziira ku byogeddwa Honorable Mpuuga leero, ekifaananyi ekisiigibwa oba ekirabise kiri nti obutakkaanya buno mu NUP bulinga obutagenda kuggwa mangu. Kino kyeraliikiriza Honorable? Yes. Bw'obantu oyagala okutegeera ensonga eno, nzizeeyo nenkebera bulungi. Nkakasiza eddala nti kyendowooza kyekyo, nenzirayo ku mutimbagano gwa MBS. Ndabe programu ya leero gye twasuubiza abatulaba. Abatulaba twabagambye nti omulamwa gwa leero guli biki ebikusike mu nkyukakyuka President Museveni ze yakoze. Era ne tubasuubiza nti tujja kutandika okwogera ku nsonga eyo ku ssaawa 4 zennyini. Tujja kwekyo. Sebo, mbadde nsaba ompaakadde njogera ensonga yange. Kati bw'oba oyagala okitegeera, ofokasinga ku ekyo kyennyini ekiri wano. Okutegeera ekiriwo. Nti ekiriwo kati ku ssaawa eno, press conference ya Deputy President era Commissioner mu Parliament esavinze omulimu omunene gumu kukola diversionale okujja pressure webadde lino genda olwaleero nti kusaawa eno singa twogera ku kiri kyegambye kyetwalanze naye kati si kyetukola ki si kyetwogerako neŋŋamba nti ekyo ekisavinze ku budde buno si ffe tuteeka okuba nga tuwoza omuntu ateeka okuba nga alina by'annyonnyola bannayuganda era nga ne bannabirowoozo bonna ne research nze gye nakoze bannabirowoozo bonna bafokasinze ku kyamwami Museveni changes ze yakoze both mu cabinet ne mu magye zitegeeza ki eri eggwanga kubanga nze ku bwange ensonga ezo nkulu nnyo. Ekyokubiri, olw'okuba nti nno Deputy President muntu ali senior nnyo mu kibiina ate ne mu byobufuzi, timing ya press conference ye eno omuntu ayinza n'ogamba nti it is even inexcusable. It's a very big public relations blunder because ebintu biba birungi ku bino biki byoyogedde obyogereddewa obyogedde ddi nti omuntu yenna ali mu struggle muno mwe tumaze ne twesaddaaka mu bintu bingi nnyo olwaleero era nze nabadde manyi nti nno agenda kukola nti press conference agenda kwogera ku biri mu ggwanga ebintu ebiri mu ggwanga nti munamagye gwe balangirira nti alina ekibiina ky'ebyobufuzi kikiikiriddwa na wano ku programu oyanjudde omuntu akikiikiridde ne ku programu kuno olidde nti ate wuli bamulonze yakulira amaki
armed forces zonna mu Uganda chief of defense forces zonna muki mu ggwanga owulidde nti n'olwekyo eno press conference ng'eyogera kweza ensonga either yalibadde yajjadda oba yalisobodde okulinda ne tuyita mu kiseera kino eggwanga ne lifuna omukisa ogezaako okwerwanako bannansi okuwaayo ebirowoozo byabwe nga tebatataganyiziddwa ku kigenda maaso kubanga Museveni awaayo oggwanga lyaffe kiringanga bwe muba mu nnyonyi oba mu lyato nga muli mu nnyonyi mu bbanga kakati mu nnyonyi omwo mulimu captain mulimu abamuyambako mulimu ono akulira eno cabin crew naffe ba passengers tutudde omwo kakati oba muli mu lyato omuyaga gujja gubalu mwena mu lyato mufunye warning signals tibanange mumanyi there is a storm approaching but it so happens nti ate mu chenyi mu lyato oba mu nnyonyi mwabaddemu kubanga ennyonyi buli we taking off wabeerawo bonna ono pilot ananyani ne abakozi abo wabeerawo abakulira kati abakozi abo abakulira some before omuyaga nga tegunatandika yabadde yalangirire nti banange no akulira kabini kulu tukujjeyo lekera ogabe emmere kakati tuula era abadde deputy waawaawo kakati yaba taking over yaba serving abantu awo emmere kakati ate mwe muli ku muyaga naga nyonyi njigula omanyi ombera kubanga omuntu nagenda ku luggi luli nagamba ndugula muno mwetaaga okubaamu ebikyusibwa muno surely nga muli mu nnyonyi because in a sinking boat definitely there is no winner, there is not elibbira temubaamu muki temubaamu muwanguzi n'olwekyo ku nsonga eyo nange ngenda kwegoppa bigambo bya mwami Mpuuga yennyini agambye bw'ati nga malirizaawo kyannaku nnyo okulaba nti mu kiseera kyennyini mwami Museveni walangiridde obwakabaka bwe ate abantu abakulu mu kibiina bali mu kulwanira bukunkumuka kwebalini ng'omaliriza bwoti bw'omaliriza but again nga tonnaba kunenya commissioner nedda nze maliriza ngambye newoze bigambo agambye kyannaku nnyo okulaba nga mu kaseera kano kennyini mwami Museveni walangiriridde obwakabaka bwe abantu abakulu mu kibiina kyaffe bali mu kulwanira buki bukunkumuka ngambye kanewole ebigambo bye they are the best word leero ebigambo ebyenkizo yes